Enjogera yago walabyeko mwana etuukira bulungi kwakulira essomero lya Award of Good Counsel Senior Secondary School Gayaza mu Town Council e Kasangati mu disitulikiti wa Kiso olw'engeri gy'akulaakulanyizaamu essomero lino eryalina obuzimbu obwali bukutte mu mbinabina okukira ku baamusooka. Agnes Ssebayigga gwe tukuleetedde olwaleero mu mpaka zaffe ez'omusomesa asukkulumye olw'engeri gye yagobamu enfuufu mu budde obw'omusana n'ebisooto ku bw'enkuba ebyali bikwaniza ku ssomero lino n'abisikiza ne peevaazi. Obuzimba obwalinga ku ofiisi z'essomero bwali bukaddiye nga buliwo ekifaananyi ekibi nabwo n'abumenya n'abusikiza kalina gali kwoleka ey'emyaliiro 3 etemagananga mukene. Waliwo sementi gwe baatuwa nga tucelebrating emyaka 5 yali mungi nga tasobola kukola mulundi gumu bwoti nengamba sementi yono tumukolemu peevaazi. Mukyala Ssebayigga enzaalwa y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe agamba nti bwe yatuuka ku Good Counsel Gayaza bye yasooka okukola kwali kugaziya ofiisi y'essomero n'ekizimbe abasomesa mu bakolera egyabwe nga bamaze okusomesa kiyite staff room bituukane n'omutindo. Nga ne staff room eyo yali abasomesa nga bagenda mu toilet ya wabweru ningamba boodi nti mbadde nsaba tubatere mu toilet mu staff room muno munda basobola okugenda abaana baleme kuba nti balaba emisomo gye nga amaze okugikuba oluku mu mutwe Makerere yatandika okusomesa ku ssomero lya Makerere College School ne Trinity College Nabbingo gye yaggyibwa n'atwalibwa ku St. Peter's SS Nsambya ng'amyuka omukulu w'essomero oluvannyuma n'afuulibwa alikulira ow'ekiseera. Oluvannyuma lwe yali alikulira mu kaseera ako Dr. Peregrine Kibuuka okuwummula. Navaayo ne ŋŋenda nga deputy e St. Peter's Senior Secondary School Nsambya gye nava ne ŋŋenda nga omukulu w'essomero owa Makerere College School. Bwe nava Makerere College School ne nzija mu Award of Good Counsel e Gayaza. Ssebayigga agamba nti era basomesa abayizi ennimi ey'omulembe kw'ossa ebyemikono okuli okutunga engoye n'ebirala nkumu. Tubayigiriza nti omwana bw'obanga oli awaka osobola gwe mwennyini okuba nti osobola okukola ki okuyiiya ne weeteera emmere mu maaso mu kifo ky'okulinda. Essomero linyigira ne mu byemizannyo okuli volleyball, cricket, okubaka n'okusamba omupiira, okuyimba n'ebirala. Ng'eggwanga lyakava mu muggalo gwa COVID-19 Ssebayigga yakubiriza nnyo abazadde okukomyawo abaana basome era nga yali musaale mu kutangira ekirwadde kino ng'ateeka ebinaabisibwa mu ngalo n'okukubiriza abayizi okwambala masiki. Okwambala masiki twateekawo ebintu mu ffumbiro, entangawuzi, emicyungwa, amazzi agookya. Reverend Father Blaze Zimbe akulira olukiiko olufuga essomero ayogedde ku mukyala Ssebayigga ng'omukyala omukozi era atasangikasangika. Tukayita neatness and smartness oba ne order gamba nga mukyala muyonjo nnyo akola ebintu nga biri neat akola ebintu nga biri orderly. Abamu ku basomesa betwogeddeko nabo boogedde kati ng'omusizi agula essowaani nti mukyala Ssebayigga enkyukakyuka ze yakola zaviirako abayizi n'ensako yaabwe okweyongera. Wali twalinga ku low scale, she has improved payments z'abasomesa abatali ku payroll, abali ku payroll, PTM amwongezaako bingi. School was really so soily, but now we are very smart. Our compound is very beautiful. Kibuuka lumu yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.